الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo amalungi eranga majjuvu ga Allah yekka era tuteekeddwa okusalira omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku lw'ekyengera kino busiraamu kye yatusomesa, ku lw'ekitabo Quran kye yatunnyonnyola obulungi okusobola okutegeera amateeka ga Allah mu bunnyonnyofu obutuufu. Alhamdulillah, kaakano okubanga ndi musiraamu, ndi muganda wammwe era nali nzizeeko embaale, naye nga nzize embaale ku nsonga etali ya busiraamu, etali mu kusinza ya ntonda Allah. Kyabbeeyi kaakano okubanga nzize embaale ng'ensonga erimu kusinza mulezi wange Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baganda bange, ndi musanyufu kuba ndi musiraamu, ndi wabbeeyi kuba ndi musiraamu, ndi wabbeeyi okusinga bwe nnali. Abampulizanga nga balowooza nti ndi wabbeeyi, kino nkyogera kifuluma mu nze ate era nga kisibuka ku mutima, mbakakasa nti ndi wabbeeyi nga ndi musiraamu. Neebaza Allah ku lw'ekyengera kino kye yampa. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Taba Allah kunnuŋŋamya sandiruŋŋamye, taba Allah kutuluŋŋamya tetwandiruŋŋamye. Mwagale nnyo obusiraamu bwammwe. Amazima obaŋŋambe nti obunnyonnyofu butuviirayo obutukakasiza ddala nti tuli ku kituufu. Ne bw'oba obaddemu akabuusabuusa, ggwe bw'olaba eyali Vicent Ssegawa aleka nga kaakano ye Lukumaani atayimbangako, ng'oli yayimba yali Vicent ani? Nga kaakati Lukumaani Ssegawa si muyimbi. Onaagamba nti Allah teyakutumira? Onaagamba nti teyakumanyisa? Amazima gali nti ŋŋambiddwa n'abasiraamu, ŋŋambiddwa n'abo be tulaba nga ddala babirevu, ng'asobola okuba nga kyakugamba ky'oteekeddwa okutwala, naye nga baŋŋamba nti ayimba, tewali buki, tewali buzibu ogwo mulimu. Naye abaffe obusiraamu tetubujja bujja ku muntu n'oga nti kembujje kwona mmaze ŋŋenze. Obusiraamu bwa kusoma. Allah yansaasira bwe nasiramuka ne muganda wange Kirima n'atusitula n'atutwala ebbombo ne tutuula ne tutandika okusoma entandikwa yaffe, tusobole okubaako ne kye tutegeera ku ddiini yaffe. Nze yenna nsisinkana naŋŋamba nti naawe waleka okuyimba, ate ng'okuyimba mulimu nga wakirevu, nga ndaba naalibadde mmukoppako. Ntegeera nti alabika ate ye ataabitegeera. Oba si ekyo ne ntegeera nti oba oli awo Allah tamuluŋŋamizza ku ekyo kye yamutegeeza, yabitegeera n'atassa mu ki, mu nkola. Kuba nakyo weekiri. Bangi tutegeera amazima ne tutassa mu ki, mu nkola. Naye nze bwe mbikkula Quran, amazima gennyini nga suratu Shuara Allah ŋŋaana, sisobola ga nti sheekh ataŋŋambye nti yimba. Nedda, mba mmaze okuggyayo obukakafu bwonna nti Allah ŋŋaana. Suratu Lukumaani ngenda okulaba nga Allah ŋŋaana.
sisobola kugamba nti kati Seeka yagambye nti ayimba yayinza okuba alinamu embeera esaasidde ekitonde kino ekitonde lukumaani nti munnanga ate bw'anaava ku kuyimba banaalya ki nakyo kisoboka nga ddala ensonga agimanyi nti ntuufu nti Allah agaana ne Seeka asobola okugamba nti yimba mpola mpola olikivaako olikireka naye neebaza Allah eyannuŋŋamya neebaza Allah eyansaasira bwe natuuka okubuuka nga nva mu music nga nvaayo eri mu jahiliya neebaza Allah nabuuka olubuuka bwe namasuka music teyansika saati neebaza Allah ku lwekyo era nsaba nyweze mwebaza omulezi waffe ku lwekyo era nsaba ntuuke kufa nga music mutamwa era nga bwe mpulira oluyimba nga ddala Vicent Ssegawa yaluyimba nga amaziga ganfukumuka nsaba Allah kinkuumire kubanga kinnyongerako okutamwa n'okwekuumira ewala n'ebiri haramu ebyo. Siri bulungi nti ndi bulungi nagaggawala mu byensawo naye ndi mugagga nnyo okusinga oyo ayina waleti. Ndi mugagga ki? Nnyo nnyo nnyo. Ekyo nkyebazaako omulezi wange yeebale nakyo nkimwebaza mu ebyo bye mwebaza yeebale kungaggawaza mu kifuba ne mpulira nga ndi mumativu. Ndi ku ddaala erisaba omulezi wange ampe kyendya n'abantu bange, anzijanjabe n'abantu bange, ampe wensula n'abantu bange. Bwe mba nkyasigaza wensula n'abantu bange nga nkyasigaza kyendya n'abantu bange nga nkyasobola okujjanjabwa n'abantu bange, ekyo ŋŋamba nti alhamdulillah era ne musaba kinkuumire. Ebirala byonna bw'aliba yagadde n'abimpa era nsaba Allah nnuŋŋamye ku byo sigale nga ndimu abo abamutya nneme okubuzaabuzibwa nneme okukyukana olwa waleti kubanga ssente nayo kikemo. Mube bamativu ddala Allah bw'aba akyakuwadde ekyokulya ng'olina newosa oluba we weebaka ate nga bw'olwala ojjanjabwa. Tube bamativu ku ekyo. Bannange abantu bakoze ssente mubalabye naye mu kukola ssente kubanga Allah bw'aba akugaziyiriza duniya n'agikuteera n'agikugaziyiza nga buli wodda oyoola buyoozi osobola okubula olubula n'obulira ddala n'otadda ngulu kubanga oyinza okululunkana n'edduniya Allah n'agikuteera n'agikwanjululiza buli wamu ogenda nga ddala oyoola buki buyoozi. Naye tusooke tumatire bino byatuwadde ebibeezaawo obulamu. Bwe tunaamatira ebyo n'ebirala ajja bituwa. Abaffe abasiraamu si bagagga. Nze mmanyi nti abagagga abasinga okuba abagagga mu Kampala basiraamu. Kitegeeza nti okuba omusiraamu tekitegeeza butakola era okuba omusiraamu tekitegeeza nti tokkiriza kuyingiza. Tuyingiza naye mu halaali. Era tuteekeddwa okukola obudde obutabwonoona mu birala mu biboozibozi tugende tukole. Naye ate Allah yasiba era yakola ki? Bw'aba akyakuwadde kyakulya gumiikiriza. N'obugumiikiriza nakyo kiragiro yakitulagira okukinywererako tube bagumiikiriza. Siri musomesa kubanga ddala omusomo guwedde tusomye era nsanyuse nnyo ku lw'okubanga omuddu Allah kwe yayisiza nze n'entola shahada ayimirira mu maaso ate n'ansomesa ng'atusomeseza wamu n'abo ate be yasanga mu buki mu busiraamu. Si lwa magezi ge wabula kusaasira kwa Allah. Allah bw'aba yagadde ekizibu akifuula ekiki ekyangu. Ate nga baganda bange omuddu oyo yeerekereza bingi. Mu kaseera we natoolera shahada bwe ntunula ng'ayimiridde wano asomesa oluusi amaziga gampitamu si lwa kirala nga ndaba Allah ayina wamutuusizza, ayina kyamanya ate ayina n'obulumi ku lulwe ne ku lw'abasiraamu okutwaliza awamu. Ebigambo byatusomesezza
oba byatujjukiza nsaba Allah bituteeke mu bifuba tusobole okubikolerako. Atugambye music bwali haramu, nsaba Allah tukitwale nga ddala kigambo kya mazima era tukikolereko. Music taviikako nga bw'ayogedde, naye tetujja kumuvaako luvannyuma lwakubanga tumulabamu losses nnyingi, wabula tulina muvaako nga n'okunyuma akyanyuma ne tumuleka lillah. Nsaba Allah akituwe. Akati baganda bange, Imaamu agambye nti anaaba alina ekibuuzo ajja kukola ki? Ajja kubuuza. Nze kannyumye ebyange naye bwe waba alina ekibuuzo akole ki? Abuuze. Bwe nali naakasiramuka ne muganda wange ono nga tuli Nansana, oba mbanyumiza emboozi yange bwe kyajja nsiramuke, mbanyumizeeko ku kufuuka kwange omusiraamu. Allah yayisiza. Bwe nali nga nkyali mu jahiliya, nali omuntu anoonya okusinza eyantonda. Ekyo nakirina nga kyange kya mu butonde nga ddala njagala okusinza, era nakolerangayo kaweefube mu mbeera eri. Lwakya lumu nendokoka, naye bwe nayingira obulokole nalabamu okukyamuukiriza kungi. Nze mu mutima gwange nga nali mukatuliki, okuva obuto bwange bwonna nazaalwa mu bukatuliki, awaka tuli bakatuliki. Naye bwe nalokoka nalabamu okukyamuukiriza kungi, so nga nze siri muntu ayagala nnyo kunkyamuukiriza. Bw'oba ona ŋŋamba ekintu nkitwale, saagala kunkyamuukiriza, wabula njagala oŋŋaanye ensonga etegeerekeka ngitwale, ng'awo ndaba ago ge mazima. Kati bwe bankyamuukirizanga ennyo mpuliramu ojja kufuuka kino naawe ojja kufuuka kino, nga nze bwe bagaaga nkitwala, ojja kulinnya ennyonyi nkitwala, ojja kuvuga emmotoka nkitwala, naawe ojja kufuuka Land Road nkitwala, ne bintama. Era nabuuza eyali atukulembera omusumba, ne mubuuza lwaki mukulembeza nnyo ebigambo ebyo, ate nga nazze mu ntendeka obusumba, ate nze njagala kubeera musumba abuulira abantu ebigambo eby'okutya amateeka ga Allah. Waliyo ebibonerezo, ate mmwe muŋŋamba bino nkitwala mpulira bye bisinga obungi. Naŋŋamba ebyo bye tubagamba bye baagala okuwulira. Kaakati awo nenvaawo, era nanyiiga nenva mu kkanisa eyo, nengenda mu ndala bantendeka ebintu nga biki? Nga bituufu, mbeere omusumba. Akati bwe nagenda mu ndala era nembisangayo nga bingi n'abantu bavaayo, oli nagamba mpa bujulizi, okuva lwe najja wano musumba, akati omulimu nagufuna, okuva lwe wankwata ku musumba, bye bityo. Akati era nembuuza omusumba nti naye lwaki abantu mubagamba bino ebibasanyusa obusanyusa nti bagenda kubeera ku nsi nga basanyufu, teriyo kubatiisa? Ne muganze bwe mumala okuntendeka nenva wano, kuba era nagendawo era nga naye kyekintu tekuntendeka. Ne mugamba nti nze ngenda kubuulira abantu batye Katonda n'amateeka ge bagatambulireko, berekereza obwenzi, obubbi, biki buli az'amaanyi. Naŋŋamba bw'onaagikola n'oyogera ebyo, bajja kugiddukamu ogisigalemu gwe ne mukazi wo n'abaana bo. Kakati kyanyweza bunyweza, oba ŋŋambe nti kyanywereza mu nju eka, ne siddamu kugenda mu kkanisa nga ntidde. Akati nendaajanira Katonda ne musaba nti kayi Katonda wange, Mukama, nkusaba ondaga eddiini entuufu, njagala kukusinza nga bw'oyagala, tonteeka mu muliro, saagala Katonda wange onjokye, tonjokya ntya omuliro gwo. Nenjogera ebigambo ebiwa amakulu ago. Omusajja ono yali yantama era nga twayawukana kubanga yali yanviira, ng'ate yali producer, nga yakwata kamera, yali ne mu ofiisi bwe tuba tuli mu safari nga ffe twagenda okukuba ebidongo, nga ye ya receiving emirimu, abazze nga baagala okugula ekibiina kyaffe bagenda ku ofiisi nga yaliwo ya receiving, ate era nga yakwasaganya ne intaneti byonna, YouTube channel, Facebook n'emikutu emirala, nga yadduka nnyo emikutu egyo okubeera nga atupushinga okuba nga tugenda mu maaso era nga tubeera bamanyifu. Akati bwe yava mu ofiisi n'akomawo ewaabwe eno Namayemba Bugiri, nasigala nga ndi mu bulumi. Ne mubuuza lwaki ondesseewo, n'aŋŋamba nasiramuka.
kyannuma kyampisa bubi ne mubuuza obusiraamu bwe butyo bw'osiramuko oleka mirimu kale nentamwa obusiraamu naye nantamiramu akati bwe nasaba wali nti njagala ndaga eddiini entuufu kyeyampa mu bwangu ennyo kwe kwagala ono yanteekamu omukwano ndowooza nammwe mumanyi omukwano bwe guba gwakuyingidde owankawanka ne bwobadde bweru wa ggwanga n'oyagala olinnye ennyonyoddeyo olabe oyo omukwano gwe gukulumidde akati nawulira nga njagala kulaba ono so nga ne mu ye Allah akimutaddemu ate naye ayagala kulaba nze ne tusisinkanya endowooza ne mukubira nankubira ne twogeraganya mu nnaku ezo waliwe namukubira aye naye nankubira ng'ate naye eri anjogerako ate nange eno mwogerako ne tusisinkana nga twali tutudde ebbanga eriweza omwaka kumpi n'omusobyo nga tetukyawuliziganya twereka kolwo ne tukubiragana mu nnaku ezo ne tulabagana najja ewaka enansana twabeera ffenna ebbanga lya wiiki nnamba nga ngezaako okumubuulira obulokole naye bwambuulira kino ate nga naye alina kyamanyi ku bulokole ate twali ffenna mu bukatuliki kati nga bwe bityo ne twenyonnyola okukakkana kye nali nanoonya okusinza Katonda nakizuula nga ddala ye Qur'an kubanga bwe yansomera yagindeeteranga eri mu lulimi Luganda nga ddala Qur'an eyo erimu Oluwarabu wano nga bavuunudde akati nabitegeera bulungi nga bimakinga n'ekyo kyempulira mu kifuba kyange okuva edda nedda kyennoonya nga nali siraba kirabe nesigalizaamu muli emputtu ne mugamba kale genda nesitoola shahada nadda ewaabwe nga mpulira mbitegedde naye nswadde kuba nali muyisa alokoke akati nenkisirikira n'agenda naye era saddamu kugenda ku kkanisa ate era saddayo okubeera mu katuliki kati nembeera nga nabitegedde Allah nannywereza awantu watya nankuumira awo wamu neŋŋamba naye kampita omusajja ono adde ne muyita ogwokubiri eri wiiki ate era nadda wiiki endala era ne tutuula kumpi wiiki era nga twogera ne mugana naye ndaga obulungi bw'obusiraamu kati bayibuli tugireke kati ntangaaza wano njagazisa nsanyusa ntiisa kuba nali njagala nnyo okutegeera nti biriwa Katonda byatayagala tukole ate atusanyusa kisinga tuba tulese bino era biriwa bye tulina okukola byayagala nampitira mu bulungi nnyo ne mbitegeera nagenda okulaba nga eddiini yange bwe busiraamu natoola shahada akati mu kutoola shahada awo waliwo we mbadde ntuuse nti nalina gye nali mu safari eyo gye twali ebyuma ne bitufaako neŋŋamba abaana nti kebifudde muwulira omuzindaalo ogufulumya amaloboozi nga basiraamu baaziina bwe baali baaziina ne mbagamba nti mugende mweyambisa omuzindaalo kuba ku kyalo tekwaliko bizindaalo ebyekitundu ne mbagamba ebyuma bifudde kati bagenze bikanika bijja kuggwa ssaawa za lwaggulo ate abantu tebamanyi oba twatuuse ku kitundu mugende ku muzikiti mubagambe babawe omuzindaalo ogwo mulange endongo akati bwe baatuukayo babagaana babazza misinde ne bagaa tetulanga wano bidongo kyannuma naye nga njogera biri ebiri emabega nga si wano ku muddo wa Allah ono okujja ntole shahada wabula nzizeyo wali emabega nakyo nga nkirina ate ono n'agattako okuŋŋamba nti tuli baki kennasira mukasi kyajja mu bidongo nga nina obusungu bwa mirundi eki kati oli bwe yagaana nze ne neesitukira ne nga kasanze feesa njijjayo ajja kuba mmanyi ne ŋŋenda ew'omusajja oyo omwazinyi ne mugamba tuwe ku muzindaalo abantu tubategeeze nti twatuuse dda tuli ku kitundu n'agamba Ssegawa nedda buno busiraamu tetubikola ebyo akati ne mugaa tukuweeyo mmeka yagaana nagaana nedda si kya ssente nalanga omusajja muzibu nga ntaba obusiraamu bubi nnyo nga ndasibite naye ddala abaddu abo omuddu oyo yenna atannaba kufuna kyengera kya busiraamu aliko ekiziyiza ekitamuganya kutegeera bintu akati bwe yagaana nenvaayo nga bintamye naye ate Allah laba bwabikyusa Allah bw'aba yagadde ekizibu akifuula ekyangu laba bwanteerawo ekkubo
n'aleeta omuddo ono nentoola shahada okubanga nakaakano ndi musiraamu. Nsaba Allah omulezi w'ebitonde byonna, waliwo ensonga gye nawulira nti singa omuddo aba atoozezza omulala shahada n'anywerera ku busiraamu n'abanga omuddo oyo akoze obusiraamu Allah n'amusiima, oli alina empeera enzito gy'afuna. Bwe kiri awo sinnaba kutuukawo kusomawo bulungi, naye nsaba Allah anyweze omuddo ono Lukumaani Ssegawa ku lwa Ssegawa okufuna obulungi, ate n'omuddo oli afuna obulungi bw'omuddo oli gwe yatooza shahada okutuuka mu maaso ga Allah ng'amusiimye. Ne kummwe nsaba Allah bwe mutooza shahada abanyweze musobole okubafunamu ekirungi ku lunaku luli. Nsaba Allah akituwe omusajja ono aganyulwe ku lunaku olwo ng'asasulwa ku lwange, ate nange nywere nsobole nange okugabana ebirungi ne munnange abifune, ntegeere nti ddala omuddo oli afunye ekirungi okuva ewa Allah ku lw'okuba nanywera nga Allah yansaasira ne nywera. Akati baganda bange okujjawo nga lwayina kyambuuza, naye tuli bombo gye tusomera, namalako yasalna ne njiddamu feeza endala ne bampa Qur'ani, kakano ntambula yadde baŋŋamba nyweze tiraawa era mwenkyali nga ndi mujjuzo ey'okubiri, naye munnange bw'onyweza tiraawa nga topapye nakukwata, omanyi okukwata kuno ng'okwata by'otannanyweza mu tiraawa eno, bw'okwata wano sipiidi bimala ne bifuluma. Saate bw'onyweza tiraawa, kati nze tiraawa oyo musuuleza ezo zenninamu tiraawa nga yanywera, Imaamu bw'atandika wano awo watandise aya tugenda ffenna, so nga sinnakwata naye olw'okuba nti tiraawa munywevu, nti Imaamu bw'atandika wano tutambula ffenna, naddako aya eddako yadde mba simanye eddako awo, kati era ne tugenda ffenna nayo. Oba ontegedde nti tiraawa bw'anywera kyabbe kirungi. Mu bwongo muli mba mpulira nga ngoberera, muli mu bwongo mba ngoberera kuba sikkirizibwa kubanga Imaamu asoma ngali nange nsoma, naye mba muli mpulira nga nfollowinga. Kale eddiini busiraamu yakusoma. Kambanyumizeyo emboozi eno kaseera katono nnyo malirize. Bwe nali enansana n'omuddu wa Allah ono Ali Kirima nti nayigirizibwa okufuna wudhu, era nga wudhu eyo gye tusaaza okumala ebbanga lya myezi emeka, 2 egyasooka nga naakasiramuka. Wudhu eyo gye nafunanga era nga kwegyensaaza, naye tugenda okusituka tugende ku malukazi okutandika okusoma, ngenda okutuukayo nga wudhu eri esomesebwa ekyuka ku eno gye nakoppa. Mukiwulira basiraamu? Wudhu eno gye nakoppa ku basiraamu yali ndala ne gye nagenda n'ensoma eyigirizibwa. Okitegedde? Kitegeeza nti waliyo omuddu eyasiramuka oba eyakoppa obukoppi wudhu ye, naye nga wudhu eyo sinnamu, nga si ntuufu. Buki? Nga si ntuufu, ng'eyina ebibulamu etereere, ng'ayina kusituka ate atuule wansi w'omuwalimu asome wudhu asobole okugitereeza n'ebirala byonna. Kyembasaba, singa Imaamu aba ali wano n'agamba bannange tusigalewo omusomesa waali agenda kutusomesa, twanditudde ne tulema, kubanga Imaamu bw'agamba nti tugenda kusoma ku swala, omusomesa agambye tugenda kusoma ku swala, ate n'oyanukula muli n'ogamba nti ate swala gyenva n'okusaala oyo amanye emyaka gye nsaalidde oyo, n'ogenda buki? N'ogenda bugenzi. Nedda, eswala si nnyangu kugiyiga n'ogimalayo. Osobola okutuuka okumera envi ng'ate okuva obuto bw'osaala naye paka mu nvi nga tonnayiga swala. Nsaba tuwengayo akadde, kyonna kye bagambye tugenda kusoma ku kino yadde ggwe omanyi okimanyi, tuulawo. Nsaba Allah akkirize tusobole okubeera abayizi abalungi era tugumiikirize nga mu mbeera zonna. Islamic Media.
Islamic Media.